nga we nabadde nabagambyeko dda nti munnange ensonga eza Kcca wamu ne sanitation workers oba bayite sweepers and what have you nadde nabitegezezaako nti bano Bezobye akafubo ne mama Kampala nabagambye nti njogera mama Kampala temulowooza ku mama Solo njogera ku mukyala Honorable Shamim Malende era gye bigweredde nze naawe mbaniriza nate mwena abalina akadenga kano yasika tusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi ate nno nnyo mbakulisaayo yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero gigenze gitya gitambudde gitya wetulinya obutereevu kubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nga munnange tulakkalira nywera nno ndikuseeseetulire ndulina waniino mu bujjuvu kakati oluvannyuma we nakugambye nti abakozi bano bawererako ddala 3,500 bweddu bagamba nti emyezi 3 actually ziweddeko nga tebafuna kasaala kaabwe kakati ebyo byonna bye bamaze ekyo ne bagamba esolution waniini waffe Uganda mugimanyi nti bw'oba oyagala ekintu kikolweko mulina okuba nga muteekawo embeera Uganda wano munnange ekintu ekyo twakimanyiriza era bwe batyo munnange ne basitula ne babiteeka migga ne bagamba olwaleero bigwerawa mu palamenti babitadde migga ne bagamba nti olwaleero bino bigwerawa mu palamenti nti ffe tukooye okubeera awo just nga tukola ate nga tuli bamaama tulina abaana tuli bakyala kwegamba abeerabirira nga teri ayamba nti akasente kano ke kalina okuba nga katubeezaawo ate oba nga temukatuwadde ffe tukole tutya ne bagamba nti leero tulina okuba nga tuyingira palamenti twanje ensonga zaffe eri speaker of parliament era olaba oyo mulodi we Kampala Lord Mayor Elias Lukwago ne honorable speaker of the right honorable speaker of parliament honorable Anita Among bebakakanyiza abakozi bano okusinziira ku Lord Mayor Elias Lukwago atugamba nti abakozi bano Kcca yali abateerawo ultimatum nti buli omu alina okuba nga ajoininze Zaffe Hill Association by March 2024 mbwawo babona okuba nga basobole okuba nga bafuna akasente kaabwe ate bo abakozi ndowooza tebaagala kuba nga beenyigira mu association zino then balyoke basasulwe ekyo baagala akasente kaabwe kakole ki kabebwewe era okusinziira ku mukulu omuloodi w'e Kampala mukulu Lord Mayor Elias Lukwago agambye nti kino ekintu ekyakolebwa mu butuufu si kituufu era tekisaanidde okubanga ate olinga ofosinga omuntu nti olina okusooka okole kino then kyagamba nti abantu bano bakola willingly era omuntu ajja okusaba omulimo ng'alina ekigendererwa so kyagambye nti nedda nti okusinzirira we beefuubye akavuubo n'abakulu abamu mu Kcca ejjukira babadde nga wobalaba babadde Lord Mayor other political leaders bonna babaddeyo okuba nga bakakkanya embeera kuba nti embeera esobole okuba nga edda mu nteeko abakozi bano bakole emirimu gyabwe kubanga tubeetaaga naye mu kukola kuno nti balina okuba nga bakola ki era basasulwa akasente kaabwe kubanga bakolerera kubanga basasulwa akasente ako simanyi onfuna munnange kakati nti oluvannyuma lw'okuba nga beefuba akafuubo n'abo bamu abo abakulu mu Kcca nti bakkirizaganyizza nti munnange embeera eno bajja kuba nga bagitunulamu ate okuba nga bakaka abantu nti balina okuba nga bajoininga Zaffe Hill Association bo gye bataagala nti nedda then balyoke basasulwe agambye nti embeera bajja kuba nga bagikakanya era ekintu ekyo kirina okuba nga kikoma ate bajja kuba nga basasulwa ndabyeko the right honorable speaker of parliament omukyala honorable Anita Among ng'agamba nti bajja kukola bonga palamenti bajja kukola buli kimu kisoboka abantu bano basasulwe nti bajja kuba nga bogerezaganya n'ekitongole kya Kcca batunule mu nsonga z'abakyala bano n'abaami si bakyala bokka abali mu those sanitation workers tukugambye nti abamu the sweepers cleaners what have you so agambye nti bajja kuba nga basasulwa emisaala gyabwe bunambiro
nti tujja kubanga basasulwa kubanga twetaaga mirembe waneno, twetaaga buli kimu kitambule, ate nabano abakozi tubeetaaga actually nti tubeetaaga, so nti wabaayo embeera etali ntuufu bo nga bakulembeze balina okuba nga bavaayo ne baba nga babiyingiramu ate ebintu biterere. We bamujjukira emboozi eyasoose nabagambye nti kebasinkanye Honorable Shamimu Malende. Jukira basoose kubanga bevuba akafubo ne Honorable Shamimu Malende nga bamunyumizaako ebizibu bye bayitamu n'embeera mwe bali akasente kabwe kubanga bamaze emyezi 4 nga teri alaba ku musaala. Ne nkugamba nti kebasinkanye Mama Kampala ate bakozi ba Kcca ne mbagamba nti kino kijja kuggwa ate kijja kubanga kikolwako, kijja kubanga kitereera. So wenjogerera bakoze March, you know, obanjiyite 1 million March, bagamba nti katwesoge parliament y'eggwanga anti munnange naffe ebizibu byaffe birina okuba nga bigonjoolwa mu parliament. So nti oba oli awo we tunabisomera mu sipiika ajja kuba nga atutegeera bulungi, ate wuuyo sipiika mukyala ate naffe tuli bakyala, sipiika maama naffe tuli bamaama, tulina abaana tulina ki, nti tudipendinga wano. Nkugambye bano abakozi si bakyala bokka naye nakugambye nti abasingamu obungi the single mothers, abamu the widows. So nga esente zino zezina okuba nga zikola ki, zibabeezaawo. Naye amawulire amalungi gali nti babakakasizza nti kijja kuggwa era nti esente zaabwe bajja kuba nga bazifuna mu bunambiro, nti bajja kubanga bazifuna mu bunambiro, era nga kyentegeddeko nti baseetinze ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokusatu, omwezi ogwo gugenda okutandika olunaku olw'enkya bagenda okuba nga ate basinkana batuula bateme empenda balabe nti abantu bano basasulwa akasente kaabwe kubanga bakeetaaga, bakakolerera ate balina responsibilities like any other person, nabo balina obuvunaanyizibwa. So nti ensonga zaabwe zirina okuba nga zitunulwamu era neki ate nezikolebwako kubanga tubeetaaga. Omulimu gwe bakola gw'amaanyi nnyo, mulimu mulungi nnyo okubanga bayonja ekibuga Kampala. So munange webityo webitambudde era nga wembadde nkukakasizza nti kijja kuggwa kasita babiyingiddemu. Mama Kampala omukyala Honorable Shamimu Malende ate nga tukimanyi bulungi nti munamateeka. So ekyo mbadde nti ate Lord Mayor Elias Lukwago munamateeka omukukutivu ani atamumanyi. So netumanya nti ebintu bijja kubanga bitereera. So far so good. Sensobola okugamba nti results ezivaayo ezo ziraga nti munange kati abakozi bano bafunyeko ku buweerero, bategedde nti ensonga zaabwe zijja kubanga zikolwako bunambiro era awo nno kale awo kyemmanyi nti bajja kubanga badda ku mirimu gyabwe nga teri kwemulugunya teri kye. Sigala naffe, amawulire mangi nnyo nja kusigala nga nkuleetera era bingi nnyo